Clear muri mutya baganda bange mbaniriza nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansubente ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo. Of course olunaku lutambudde lutya akawungeeza akalungi. Gye butambudde eyo bibadde bintu nga bitambulira ddala si bibi, so far so good. Mwebale kusubscribinga mugende mu comment section. His Excellency Bobi Wine, the President omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo ebintu ebimu bye tukolanga ekituufu kiri nti mulina okumanya. Ekisooka wabaddewo ka video akabadde ka trending, kabadde ka mukulu ng'ali mu taxi. Yes, nga bw'okalaba awo akatakisi n'atambula n'ayingira taxi n'asangamu abasaabaze awo wonna abasaabaze n'abasangamu. Ebintu ne bibanga bitambulira ddala bulungi nnyo nno ssebo yabadde akikubira ddala abantu nga bamutegeera n'agamba ne driver tompisa ku busajja okitegeera. Naye enkya y'olunaku olwaleero nti yayise press conference ebaddemu bannamawulire era tubaddeyo nga tumusoyasoya ebibuuzo. Munsonyiwe ndeesemu leeti waliwo ate programu ezibaddewo awo ng'era bajjola ba channel yaffe mbadde ne Big Guy ng'alina engeri gy'annyonnyolamu ensi ye ebintu engeri gy'abikwasaganya. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu ebintu ebimu byasinze okusibako essira. Yasibye ku bintu amagezi oba advice yasibye ku bintu bya soka okwekalakasa yakusibyeko n'essira. Ekyokubiri okusimba ebinnya mu bitooke n'akuteekako essira. N'agamba ekyokusatu kyabadde ky'abantu okubanja abantu baffe Bakibalama, John Bosco, Barutaya, Olivia, bani bonna all political prisoners. N'agezaako okututeekawo nti please bring back our people, bring back Ugandans. So His Excellency President Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagalwa w'abangi era nga President 2026 2031 of course ekyaggwedda ekiggwa kibeera nga kiri mu nkola naawe nkimanyi 2026 abadde ayogerako eri bannamawulire ate ebiraawe batanabakola bakuumawo muleme kubanga mwebowa kitegeeza nti nabo bajja kukolawo era basaba yonna gye muli temulekerawo kitabadde nga kyakulabirako lwe munyigirizibwa muba mulina obutali bumativu mwekalakaase mu ngeri yonna yonna gye musobola. Mulaba enguudo bazikoze era munagenda maaso nga mwekalakaasa wali ekinyamusimbawo bajja kukolawo kubanga tebalina kapasiti ekuumawo lubeerera bwe bavawo bamusimbawo ekituufu bajja kuwoowa bajje bakolewo twagala jasikutereeza nsi yaffe. Okwekalakaasa ffe ng'aba NUP kyetugenda okuddako okudimandinga kyetugenda okuddamu okubanja be bantu baffe abaawambibwa. Tubabanja, twagala abantu baffe omuli John Bosco Kibalama, Kanata Muhammad Damulira n'abalala tubaagala era tugenda kunga bannayuganda okwekalakaasa mu ngeri yonna yonna esoboka okutuddiza abantu baffe. Tugenda n'okwekalakaasa olw'abantu baffe abali mu makomera aba political prisoners ba Olivia Lutaya, aba Machete, Bakalanzi n'abalala abatalina musango. Museveni ali mukuta badifayira abakwata abaana ababbi ba ssente z'omuwoomusolo naye abantu baffe abatalina musango babasibye. Tetugenda kulekerawo okwekalakaasa. Batusomesa nti omuntu yenna bw'agezaako okukulemesa okuba n'eddembe lyo ekikola ky'olina okukola ekyobuzira kwe kumulaga nti osobola okubeera nalyo lwampaka. Volaba bwe bansibidde wano natoloseewo mbalage nti neekalakaasa. Okutoloka kwange kyabadde kikolwa kya kwekalakaasa. Okulabikanga mu kibuga kyabadde kikolwa kya kwekalakaasa era tugenda mu maaso n'okwekalakaasa. Buli weenaafulumanga wano kijja kuba kikolwa kya kwekalakaasa. Tugendagenda maaso nga tulaga obutali bumativu kubanga tukikola mu ddembe. Tugenda maaso nga tubanja abantu baffe twagala tubafune era tugenda bafuna. Nammwe bannayuganda tubakunga buli omu okusala amagezi gonna era tugenda kwengejenga ne bannaffe aba forces of change abalala ne omulamu ogwo nagwo tuguteeke ku mwanjo ogw'okubanja abantu baffe. Njagala nabo bakulisaayo mu busibe banategezeddwa ti ne wa Dr. Besigye ne wa Lord Mayor abasirikale babajjeyo. Mpozi n'ensonga esembayo njagala ogatta eddoboozi lyange ku bannayuganda bonna okubagiza famire n'abenju n'emikwano gya Honorable Cecilia Ogwal maama waffe akabanga ke nali naye mu parliament
yali mukulembeze okulabirako ng'alinga maama waffe ng'atulungamya bulungi nnyo tujja mu misinga omukama omwoyo gwe ag'omuzikisa mwebale nnyo mwebali eddala basebo ne bannyabo. Let's focus on the issues that being spoken. Focus ku issues Ayogedde. Naye ekikwoca ekibadde kinjokya nze sita wa Uganda nkola ne sita media Uganda ku social handles kwabaddeko ng'oweereza obubaka eri UN nze bwe mbaddeko olw'ensonga nti emikutu egimu egyabo ba ambassadors abazze ku naamu n'egundi endala babadde bagamba nti bo bwe bazze mu Uganda balabye nga tewaliiwo human rights violation yonna. Kakati era ekyo nakyogeddeko kya buswavu nnyo. Abazungu abasinga abakozesa abadikteta mu Africa olwa interest zaabwe era si kyanjawulo nga abakozesa Museven. Ayagala nnyo okutunuulira ba opposition oba nobalibolinga nga ba western puppets. Naye Museven the western puppet number 1. Twavumiridde nnyo ekya Ssaabawandiisi wa UN okujja mu Uganda n'atayogera ku kunyigirizibwa kuli mu Uganda, n'atayogera ku kutyobola ddembe ly'abantu, n'asanga nga abakulembeze b'opposition tuli under house arrest mu bumenyi bw'amateeka n'atakyogerako. Naye ate n'okusingira ddala si ku Uganda yokka, wabula tulina crisis e Congo. Abafirika basukka miliyoni 5 batiddwa e Congo naye ne kitayogerwako. So kyabadde ng'ekiraga nti ku ye obulamu bw'Abafirika si kikulu nnyo, ate nga tumanyi nti obulamu bwonna bwenkanankana. So twabategeezezza nti UN erina okudda ku mulamu ogwagiteekesaawo oba si ky'abantu bajja tandika ogikubamu ebituli nga bwe bakubye ebituli mu mukago gwa non-aligned movement ogwatandikirwa okuyambako abantu abali banyigirizibwa naddala Abafirika abali mu bufuzi obw'Abazungu, Abafirika mu South Africa abali banyigirizibwa mu apartheid nga byebintu kati ebiri mu kugenda maaso. So non-aligned movement nayo yaluuzinga oba yavaamu omwoyo gwayo gweyina okwenoonya oba si kijja kulekerawo okugoberwa n'okuweebwa ekitiibwa. Nti era kyakyusizza nakyo kiwulirize kati kiri kibadde ky'abantu baffe ng'abanja abantu n'ekiraga nti nno nti okulaga obutali bumativu n'okusomesa munnayuganda okuba nti nno tetuli bamativu bannayuganda. Era constitution ekyogerako nti omuntu oba toli mumativu olaga obutali bumativu bwo ng'oyita mu ngeri yonna ng'osobola okulaga eri gavumenti oba n'abantu abakulembera mu ngeri yonna.